ekiri ku internal affairs kifumba mutuku wuliriza kakati nno abadde akyalowooza nti ebintu bye bimu ebintu byakyuse dda ampuliriza ku passport ez'abannayuganda empya ze tufuna ogenda kuwulira ebigambo ggwe kakati mu mbeera y'emu tubeera nga mukwano gwange ampuliriza vidiyo yaffe tusooka nitugiwa ekigalo bwe tugiwa ekigalo olwo beefuna mileage buli munnayuganda yenna gy'ali n'abeera ng'afuna omawulire gano gatasanye kubeera nga asubwa kakati mu mbeera y'emu omukulu amanyiddwa nga Major General Kahinda Otafiire civiliano onazeemu n'awanda omuliro ogenda kubeera nga oguwulira kakati ate olunaku olwaleero tawanze yekka omuliro kakati ono yeegase Ali Haji Nadduli mukwano gwange ampuliriza ono nga naye Meeja mukwano gwange ampuliriza ku musajja ono amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba abasajja bana ababiri bawanze omuliro ogenda kubeera nga otegeera ebigambo byo betwogera bye tubagamba omusajja zeemu n'agamba nti bannayuganda nga mwagala ensi eteredde ampuliriza ebigambo ogenda kubeera nga obyewulirirako nkugambye ntutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa yekka gwe mmanyi kakati bwanga olina ekizibu ampuliriza ennamba gy'olaba ku screen ye ya Haji Miti bw'obanga oli bweru wa Uganda gwe bigambo byangu nnyo okoonako mukoone emirimu gyabula kakati visa yakubula empapula zabula ezikubeeza ebula eza residence papers mukwano gwange zakugaana kakati oyagala maka gayuga koona ku Haji Miti n'ow'ebulaaya embeera weeri alina engeri gyagikolamu n'agisolovinga kakati no njagalula ebigambo bino ogenda kubeera nga otegeera mukwano gwange ampuliriza General Muhoozi Kainerugaba bulijjo gwe tubagamba nti omusajja tateekeddwa kubeera nga akulembera ensi Uganda nga mugamba tubalimba kakati ebigambo bino kansumulule ngenda kubeera nga nsooka nkutwale mu mboozi eya General Kahinda Otafiire kw'ossa Ali Haji Nadduli bano nga beegasse wamu ampuliriza ne bakuwa bwino omutuufu lwaki General Muhoozi Kainerugaba ono tasande kubeera mukulembeze wa ggwanga kebeere eddakiika emu mbukebeere sekendi n'emu kakati bwe nnaakujjaeyo ngenda kuwulira ebigambo ebinene ebigudde ku internal affairs mukwano gwange ampuliriza ayagala passport empya tukutuku ayagala okuzza obujja passport naawe mukwano gwange ampuliriza njagala otereera ebigambo bino bikusuba ng'ogenda kuwangato kati wulira video soko jimpere ekigalu tusimbula omulundi gumu omukulu ameddwa nga Major General Kahinda Otafiire civiliano ono mukwano gwange ampuliriza ng'abakulu bangi nnyo n'abapoliisi bonna bali wansi we ono yavuddeyo n'ategeeza ebigambo bino ko biwulire ono agamba nti General Muhoozi Kainerugaba tasaanidde yadde sekendi n'emu yadde eddakiika n'emu okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulembera ensi Uganda ng'abasinga bwe balowooza ono agamba nti bwe mbeera nga mwagala okulaba omutugumbuzi amanyiddwa nga Idi Amin Dada Kijambiya kakati no mwandimwereetera owokubiri oba mulowooza nti no byakusaaga byakuliisa bijanjalo mpiso oba byamannyo wenu ono agamba nti General Muhoozi Kainerugaba tamulabamu yadde quality yadde akatundutundu yadde kakwota ak'okubeera omukulembeze w'ensi Uganda ono yategeezezza nti bwe mbanga munoonya omukulembeze mulala nnyo naye temulowooza temulootanga temukisinyangako ekyokudya General Muhoozi Kainerugaba okumutembeeta okumufuula omukulembeze w'ensi Uganda kubanga mugenda kuba Uganda mugiziise yugenda kuba mu Uganda mugisudde mu nnyanja mugenda kuba Uganda mwe kenyininyini mwe mugyetundidde ono agamba nti ekyokubeera jjeno tekitegeeza nti alimu empeke oba ensa ez'okubeera omukulembeze w'eggwanga Uganda ebigambo bino si byange bya Major General Kahinda Otafiire civiliano ono agamba nti General Muhoozi Kainerugaba yamukulira mu ngalo ng'amumanyi ekintu kyasobola okukola akimanyi ne kyatasobola kukola akimanyi bulungi nnyo ono agamba nti yawangala ne Mwami Museveni ebbanga lyonna lye babadde bonna amanyi byasobola okukola ne byatasobola kukola ono akakasa nti omukulu ameddwa nga General Muhoozi Kainerugaba temukigezanga yadde okukirowoozaako okumufuula omukulembeze w'eggwanga kubanga taliimu yadde akasekendi yadde kakwota ak'obukulembeze bw'eggwanga e Uganda kakati Haji Nadduli ebigambo bino byamugudde mu matama yavuddeyo naye n'ategeeza nga bimaze okubeera nga bimugwa mu matu nagaa nti kakati ekirungi abasajja bano bennyininyini bamaze okulaba bo bennyininyini nga bwe baalwana nga tuli wamu nsiko nti omulenzi gwe baagala okuleeta oba omwami gwe baagala okuleeta oba omwana gwe baagala okuleeta General Muhoozi Kainerugaba ono nga mutabani wa Mwami Museveni tasande yadde n'akamu n'akatono mwandigambye nti ebigambo byange naye ekirungi nti Major General Kahinda Otafiire civiliano yasoose okubeera ng'abiteeka ku mmeeza nze nabalabula dda ne mbagamba nti Uganda teyeetaaga bafuzi ba nsikirano ne mbagamba nti okubeera ng'omuntu abadde taata tekitegeeza nti nno yajja okubeera ng'atula mu ntebe y'eggwanga buno si
bukulembeze bwa nnono, buno bukulembeze si bwa nsikirano. Uganda eyina abantu basoba miliyoni 45 kakati nga tuyinza n'okubanga okuddamu okubala kugenda kubeera kwengera tujja kubeera tukwata miliyoni nga 6. Tuyina abantu bangi nnyo abasobola okubeera abakulembeze b'ensi Uganda, naye nga si General Muhoozi Kainerugaba ono yategeezezza nti bannayuganda mwenna abasisimula era abategeeza ye yalwana ne Mwami Museveni era omwana ono bakuze bamulaba naye omwana si mulungi. Ono yazzeemu n'alabula nti omwana si mulungi ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Bwe mbanga mwagala okukaaba n'okwera nga muddamu okwejjusa ebyaliwo ebyedda, mugezeeko bugeza sitaani abakeme kabatande mukwate General Muhoozi Kainerugaba mumuwe obukulembeze bw'ensi Uganda, mujja kakasa nti Amini yaani. Ono ategeezezza nti Amini nga bwe mwalabanga Amini, kaakati Amini ajja kuba mulungi nnyo okusinga ono. Wulira nno Major General Kainda Otafire Civiliano yategeezezza nti Amini abagamba nti mubi ajja kuba mulungi nnyo okusinzira ye bw'amanyi. Omwami ono General Muhoozi Kainerugaba ono yategeezezza nti bannange nze mpagira Mwami Museveni nga nze ng'omuntu era nsigala mbagamba Mwami Museveni yalina okubeera omukulembeze, naye bwe mbanga mukyusizzaamu mbabuulira temuleta General Muhoozi Kainerugaba kubanga mumanyi nnyo. Njagala otegeere nti omwami ono w'amagye mulamba Major General Kainda Otafire Civiliano, kyokka ng'ate ne General Muhoozi Kainerugaba naye w'amagye wa UPDF. Kitegeeza bano bingi bye bamanyiganyeeko ku bonna, buli omu byamanyi ku munne eby'omunda. Kakati omusajja bw'avaayo n'alabula n'ategeeza ensi nti omusajja ajja kusinga ku Idi Amini Daada, ampuliriza muzibula amatu gammwe. Kakati nno ampuliriza nga bwe nakunyonyodde nti tutambula ne Haji Miti omusajja omusomi w'edduwa. Kakati nno ng'amaka gayuuga teweerabira Haji Miti ye muntu agenda okubeera ng'akujja mu buzibu obwo, naye nziramu ne kugamba ebigambo bino nti bw'oba omusajja gw'oliko tomwagala bulungi ng'omwagalako ssente, oba omukazi gw'oliko tomwagala bulungi ng'omwagalako ssente, togende wa Haji Miti kubanga Haji Miti bw'anaakwata ku nsonga eno omuntu oyo agenda kwesibako, ogenda mwekuulira mu mulago. Kaakati ono ayita abaagalana bonna, obanga omuntu omwagala nga takwagala gwegenda bugenzi wa Haji Miti, ekyo kijja kuba kiwedde. Ampuliriza kakati nabo abali e Bulaaya temulonzalonze ennamba eyo ya Haji Miti, ajja kubanga abategeeza ensonga zino mu butereevu bwazo nga bwe muzaagala. Kakati nowulira ampuliriza gye buvuddeko emabegako ku internal affairs mu Uganda. Omunnayuganda yenna okufuna passport waliwo olwabeerera olutalo, era bannayuganda bangi bagezaako okubeera nga balwanagana n'okubeera nga bakomplaininga nga bagamba nti ekitongole kino ekya internal affairs kyali kikola emirimu gadibe nga lye nga bannayuganda bamaze okubeera nga bakiyisaamu eggaali. Kakati olwaleero wenzogerera wano ebigambo bino ng'omwogezi w'ekibiina kino oba w'ekitongole kino ekya internal affairs amanyiddwa nga mukulu Simon Mundeyi, ono nga ye mwogezi yennyini naddala ensonga zino ezikwata ku kibiina kino oba ekitongole kino ekya internal affairs. Omukulu amanyiddwa nga Simon Mundeyi yavuddeyo n'ategeeza ensi eno nti twafuna obuzibu gye buvuddeko nga bannayuganda passport zibafuukidde akapaspoota, era waliwo n'ebbanga we lyatuukira nga tewakyaliwo passport n'emu efuluma, olw'okuba ono ategeeza nti bali bagezaako okubeera nga basitula mutindo n'okubeera nga balinnyisa okubeera nga Uganda passport etuuka ku level eya passport eziri mu nsi yonna. Njagala ojjukire eggwanga erya Denmark lyali livuddeyo nga limaze okubeera nga litandika okubeera nga likuba ebituli nga likuba ttooki mu passport z'ensi Uganda. Denmark yategeeza gavumenti yayo nti passport zino baali bamaze okubeera nga bazeekenneenya nga bazeekengera nga balaba teziri ku mutindo gwennyininyini gwa nsi yonna. Kaakati oba oli awo eggwanga erya Denmark mu Europe bwe yali litandise okubeera nga lyeyingiza mu mbeera y'okubeera nga lyandigaana passport eno, kaakati ekitongole kino ne kisalawo ne kikyusa tekinologiya owa passport kakati ezifuluma. Bano nga bagamba nti empapula ezaafulumizibwanga luli kakati mu passport baleese empapula eziri ku mutindo omutendera ogw'ensi yonna. Buli munnayuganda gw'alaabeera nga mukwano gwange yeeyagaliramu era nga atambula n'okutalaga ensi yonna nga tewali muntu n'omu yeekeka yadde okubeera nga yeekangamu ng'alabye passport eno. Njagala ojjukire nti passport ya Uganda kakati eriko ne East Africa era eriko ekigundi Republic of Uganda, naye nga East Africa ekola mu Uganda naye nga tuli mu East African Community. Kakati mu mbeera eno omukulu Simon Mundeyi agamba nti ekitongole kya internal affairs ennaku zino zonna okuva lwe kyatereeza embeera mbu bannayuganda tebakyagenda yate kukola passport. Kakati no yeebuuza bannayuganda mwabaaki? Yatudde wansi n'abuuza nti bannayuganda baali batambula abaayagalanga ennyo passport zaabwe mwalagawa? Ono yategeezezza nti bwe wayagala passport nga ya express n'okeera ku makya ssaawa emu n'ogendayo
tovaawo ogenda kufunirawo appointment era passport ogenda kugifuna ku lunaku olwo nnyini era ono yabagambye nti balekerawo abannayuganda okozesa babbulooka bw'oba oyagala passport nga ya express oba oyagala passport nga ya ordinary mugende ku internal affairs tewakyaliyo layini kakati bano bagamba nti olunaku bayinza okugabayo passport nga 7 zokka nti abakozi baabwe babeera omwo nga beebase tebakyalaba bannayuganda njagajjukire bannayuganda bangi abaali bagezako okufuna passport oluvannyuma lw'okuva mu covid nga bano emirimu mingi gyagootaana ne babeera nga tebakyasobola kubeera nga bakolera mu ggwanga lyabwe ensi Uganda kakati bano bagezako okunoonya passport buli omu asobola okubeera nga anoonya wuwa gy'anaafuna ekiguli amagala eddiba nga Uganda ebigambo byali bimaze okubeera nga bikalakasa ebigambo byali bimaze okubeera nga mukwano gwange bibatabukako kakati Simon Mundeyi ono nga ye mwogezi w'ekitongole kino ekya internal affairs avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti bannayuganda mugende ayagala passport nkugambye nti eri w'ogenda leero ogifunira bwebanga ya express bwebanga si ya express era nawe ojja kugifuna mu wiiki emu mbu kubanga abazaagala baakendeera ono yasigadde yeebuuza bannayuganda passport bakyawankyawe bannayuganda emirimu baalekera okugenda ebweru njagala okimanye nti companies nyingi ezibadde ziwala bannayuganda ebweru wabula nga bannayuganda bangi bazze bakukkuluma bazze bakaaba abalala batuuka eyo babonye bangi bavuddeeyo nga battiddwa nga baleese emirambo abalala bangi mwabaluddeko mu ggwanga eryeyo mukwano gwange amayiddwa nga erya Bama nga bannayuganda bangi abaleeyo mu ggwanga eryo ampuliriza nga kigambibwa ne mu ggwanga erya India nga basiraanira eyo mu ggwanga erya India ababatwala babasula busuuzi eyo nga tewali mirimu kyokka gavumenti neetegeeza ntenadde n'ekikumi ekigenda okuyamba abantu bano okubeera nga bakomyawo mu nsi Uganda kakati amawanga gali eggwanga erya Misiri nayo lirina bannayuganda bangi abali eyo nga tebalina mirimu era nga bagamba nti bakonkomalireyo nezibaza tebazirina kakati eggwanga erya Misiri eggwanga erya India bano bategeezeza nti ebbanga libawadde bannayuganda bano abali mu kuleereeta bwe linaggwako bagenda kutandika okubasaba ssente ez'ekifuba gwe zinaabula ono bamuteeke mu mbuzi ekogga abeere nga avundireyo wadde ga gavumenti ya Uganda yategeeza terina ssente zigenda kubeera nga zibajjeeyo njagala ojjukire nti gavumenti ya ggwanga Uganda ebintu binnyo byespendingiremu ssente kati baspendinga bilioni 2 ez'okuyigiza bannayuganda okunywa kaawa naye nga bannayuganda bangi bavundira ku mawanga tebalina ayamba so nga ate baali bawewuddeko gavumenti okugenda ebweru okwenoonyeza emirimu basobole okubeera nga bazza n'omusolo mu nsi yaabwe Uganda wabula bafunirayo obuzibu gavumenti yagamba ye beeyiye mbuyo tebamanyi kakati munnange ebigambo byebyo wabula nkusaba n'obombe evidence okogimpeera ekigalo era mpya nawe nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka ogukuleetera amawulire ago g'olina okubeera nga tteeka kiragiro mukwano gwange mpuliriza togasubwa ng'ogawulira Haji Mitito mwerabira alina ekizibu wenna mukoneko Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula